omusala asobola okubulirira wasirimu nga si mulwadde. Inspiration speakers. Love motivation speakers ng'obufumbo bubalemye ani mufumbo ku bonna. Ffe twalinga ku kyeyo nga Jacob w'amaanyi nnyo mu byalaavu. Wano nze Jacob yantabulirako n'amukazi wange girlfriend. Yakola akavidiyo awo omusajja bw'aba takola bw'ati ndi bize mu byange. Okweyingiza mu nsonga ez'omuntu omukulu ng'okyamuyita omwana kwe kwonoona kwe mwonoonyeemu generation. Abasajja abagagga bali mu mayumba bakaaba amaziga lw'abaana naye nga Messi baagikolera wano. Naawe oyina omwana omutwala nga kabaka teryamugunjula. Olunaku lugenda kukeera nga byonna abalabye bamwevuma abikola ggwe. Zibajjanjabira mu malwaliro g'Abasaudiya. Abaana baffe babafukuba eddagala effu. Buli agendayo yafa. Tebabafaako tebafuna fair treatment. Okitegedde lwaki omuntu ddala yanditikkiddwa ng'ali mu kagaali okudda wano? Singa amalwaliro gaffe gandirinze keesi zino ne ziggwa bino bye tugamba embase bo batuddamu arogantire eddwaliro ne limwekebejja ne bavunaana eddwaliro liri bakwata n'omusawo akubye eddagala. Bino bye tubagamba bye twagala. Tubagamba omwana lwaki ava mu ggwanga eririmu embase nadda wano ng'alina omusaala gw'abanja. Deski gye mwanditadde ku kisaawa awo Saudi Arabia omwana w'alinyira okudda. Yakufollowinga up. Oli ajje ng'agenda okukola exit mu mubuuze. Oli bulungi? Contract ogimazeeko nti ye oba nedda. Lwaki? Nti bosi akeera n'aleepinga Kadama n'amutikka ku nnyonyi n'ajja n'embuto. Nsi Bakadama bakantuukirira abambulabirira abaana b'Abawarabu. Musajja yangobye waka nazaala omwana omweru. Bannyinaffe bagenze mawanga g'Abawarabu n'afunirayo ebizibu. N'ava n'ebizibu gye yandiyambiddwa, n'ava n'ebizibu awali ayina okumuyamba, n'ava n'ebizibu nga tafunye justice mu nsi eyo n'adda wano. Sente bazibbye. Abantu bakugenze ebweru ne bakola emyaka mingi nga tebasasuddwa. Ne bakkirizibwa ne badda wano. Agenze bulungi nga gavumenti emulimbye nti emumanyi ng'ayise makubo gonna n'empapula zonna azikoze. Naye bw'atuuka ebweru n'afuna ebizibu lwaki basindika dda wano? Deski ze ezimu nga ze tulaba wano nti eno ya Leba, eno ya Interpol, eno ya Giso, eno ya ki, eno y'embase, eno ya Foreign Affairs, eno ya Internal Affairs. Ze deski ze twetaaga ku bisaawo eri. Saudi at least desk ya embassy ng'eriwo okubuuza omuntu nti munnange mukama wa kusasudde bana walinyira okudda yakufollowinga up. Oli ajje ng'agenda okukola exit mu mubuuze. Oli bulungi? Contract ogimazeeko nti ye oba nedda. Lwaki? Nti bosi akeera n'aleepinga Kadama n'amutikka ku nnyonyi n'ajja n'embuto. Nsi Bakadama bakantuukirira abambulabirira abaana b'Abawarabu. Musajja yangobye waka nazaala omwana omweru. Abaana balina abaana b'Abawarabu wano. Ne deski eno gye tubasaba nti embasi yaffe muwulirize knowledge eno mutukonsultinge muteeke deski ku bisaawe nga bwe mwazijjuza entebe airport. Mubuuze omwana ng'aboodinga. Intimidatinga n'Abawarabu okuyisa obulungi abo. Okumanya nti omwana ono nja kumuviolatinga naye bajja kumubuuza ku deski wali. Inti bannange badde bakola ebintu byebimu ababonyaabonyeza bannyinaffe babatikka butisi ne bazza e Uganda bo ne bafuna abakozi abalala. Naye ogenda okulaba nga amukoze ekintu kyekimu olw'okuba yasobola okufuna obufunya abakozi. Embase yandibadde ebeerawo okulondoola bino ze deski ze tubagamba. Gwe ozeeyo waka oli lubuto, ozeeyo waka tebakusasudde. Lwaki ono omuwarabu afuna omwaganyo okufuna omukozi omulala? Pameti ye y'okukozesa abakozi tugigoberere paka ministry ya Leba egisazeemu mu nsi eyo. Pulogulemu eri ku bannayuganda Saudi Arabia, it is because tewaliwo followinga. Follow up teriwo. Issues zino president zabeeranga nnyo mu maanyi. Naye ennaku zino zibadde zisiriikiridde mu ati kubuulidde luli Saudi Arabia ebizibu yali ebisobola ne kati abantu beeyongedde obungi ate nga tebongeddeeko capacity. Saudi Arabia erimu Uganda 5 ku 6 working system.
kubanze njagala ngambe nti ali kuno nga Kadama aine namba yembase kwasobola okukubako enamba ezo za abantu buntu era bwogikubako nga ali mu Uganda teriko kitegedde teriko asobola n'okugamba nze ndi ku vacation ninda lwenzirireyo kuge mulala bwanzita leero bangambye okunzita amwana nze ndi ku vacation ninda emyezi 3 kitegedde mitima gyakaluba yechi alina okukolera ali ku vacation abakola kwembase balinga abakola ejjannakyewa si mirimu gya gavumenti balinga abakola gye beewa kati kino kye kirina okuvaawo embase ebeere ne plan work wabeerewo call centers twetaaga emergency systems nti omwana ali eri akoze atya mudda ku muceere nze ndaba emikolo egy'abawalabu gyonna mubeerako abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo n'omwami Calvin Kayanja okubatwalamu mu mawulire g'abankuba kyeyompoza ate in your latest updates on celebrity news. Mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okutusupportinga, mwebale nnyo okusubscribinga. Oba oli mpya ku channel eno nyiga akagamba ku subscribe bote kubeera ngo joininga show. Oba oli ku Facebook, Instagram beera ngo likinga page ofollowinge okubeera ngo joiningirawo. Nkujjukiza nti tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels, company kakasiba okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga. Baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulumu kubangula abaana aba baristas abamanyi poza ate n'aba Herbal Choices Pharmacy bakafulumu kujjanjaba endwadde nga bakozesa eddagala lya Herbal. Indine President Nkuta akatabo kano kakuyambako ku understanding olulimi Oluwarabu gw'omwana ayagala ogenda ku kyeyo. Ebitandikibwako oleme kubeera green naddala abantu abagenda mu Gulf countries. Science okulaba. Kale mugamba ki baganda bange ku HK Media? Kansubire nti bali bulungi. Twebulako nnyo ebiseera ebisinga ne waba waliwo ensonga gy'ova abantu. Kituufu ekyo. Mazo babuuzaako. So baganda bange tujja kubeerawo nga buli Monday kuba waliwo ensonga eziba zitutwala speed nga twetaaga okwongerako eddoboozi lyaffe ku buli nsonga. Saababuuziza dda. Kale mugamba mutya mwasuze mutya muli mutya basize bulungi weekend yakututte olunaku lwa Monday sina tabbo omwana wa bendi ettooka afumba omanyi buli lwobeera n'omukazi asinga okufumba manyi mukazi wange yasinga okufumba mamba wana kiki bakoza mukazi wange yasinga okufumba mu Uganda yasinga okufumba mu Uganda kasalamu ku TikTok abantu bakimanyi kubuulira mwe abagamba nti mufumba nnyo lwaki sirya wammwe nze nalindiddeko mukyala ate waliyo bakyaliddeko n'olaba oli omwana afumba bannange singa naye munnange olaba okubeera mu media n'okkiriza no appreciatinga madamu si kyangu naawe okimanyi yalina okuba nga akoze bingi bwe nkugamba nti afumba ddala ddala afumba basajja nga tetusiima naye olabanga nti oweewanga afumba bwe mba nalindiddeko ewuwo ŋŋamba tusobola okukola ebirala byonna naye nze sirya mu kyalo sebo okulya mu kyalo kwa mirundi mingi gyonna gy'olowoozaako nze sigikola omanyi mbeera nnyo ne full figure nyonoonye agamba ki lwaki okkiriza okwonoona like waliwo emboozi emu gye nali nga sobola nga kunyumya ku HK Media oba okuba okugibalaatiramu kituufu sometimes kyetaagisa ali open cause bino ebintu olaba ne bwe tubyewala nnyo this is the reality ate nina problem n'abakyala abalisinga abanoonya abaami munoonye nnyo mu consulting ku bakyala abaatutwala kiki kye twabawa kiki kye baatuwa okuba nti batwefunza naye gwe oli eyo onoonya mwami oli ku senga awo si mufumbo balabidde ku intaneti tolabanga ku mbaga ye noonya mukyala Kayanja mubuuze oyinza otya okufunza omusajja ow'ekitiibwa oyinza otya okufunza omusajja sserulungi wa kuno omulogo wa kuno gwe n'omufunza n'omwezza talya mukyala alya yiyo otya yabakuwa amagezi be advised with abantu abatuufu ne mulondalonda bya advise nti omusajja mukole bwoti kola bwoti ebyo byonna bya bulimba
abantu abeetaaga okuba advisinga be bantu abatutte abasajja ab'amaanyi nga mukyala wange. Naye nze kye ŋŋamba nti ate omuntu atali mufumbo oba onoonya ki okubeera omukwano gw'abafumbo oyagala kubba abasajja b'abandi. Kati nina problemu ku Bakadama abagenda ebweru. Buli agenda ebweru afuuka ssenga. Bufumbo buganya ate obwassenga obujjeewa. Anti aba ne experience kuba aba yafumba. Mukulemu obufumbo. So tugambe ki? Anti yokufumbayo n'olemu oba toyize ekyo bola kiraasi baziddamu toyita genda mu ndala. Abantu abasinga ababuulirira ebintu bo tebabikola. Anti kankubuulire olaba wano balavu ensala asobola okubuulirira wasirimu nga si balavu inspiration speakers. Balavu motivation speakers ng'obufumbo bubalemi ani mufumbo ku bonna. Ffe twalinga ku kyeyo nga Jacob w'amaanyi nnyo mu byalavu. Wano nze Jacob yantabulirako n'amukazi wange girlfriend. Yakola akavidiyo awo omusajja bw'aba takola bw'ati ndi bize mu byange. That's why Jacob tetuyinza kubeera mu nnyumba egi agamba Kayanja simwagala. Jacob omutuuze ni Kayanja tebayinza kubeera mu baati eri eŋŋumi eba yatokose dda. Ndi eyo mu bitala w'amayanja neetega ekikazi kiri Saudi Arabia kikadaama ng'afulumya omuzinga gw'ekividiyo omusajja bw'aba takuwabudde bw'ati takuwa nenga omukazi mwagala nenga time wabeerera firi ate siba firi ye n'asinziira ku bigambo era mubuuza mami kiki nga mpeereza akavidiyo nenga mugamba ono omuntu akugamba ebyo wali olabye ku mukazi we wali omulabyeko uwa nga tugenze okuziikirako edikenzo namulaba embaga ye wali ogirabyeko mwakitwala bubi mulowooza nti okufumba ye mikolo nkubuulidde ye akugamba bw'aba takupositinga bw'aba takulaga mu bantu yali atulaze mukyala ki namulaba wano bwe yafuna ebizibu kewakootinga yali ajja n'eri mwana we ayagala omwana okusinga ayagala kuleeta bintu mu bagala bwabwe mu kamera olaba ebyatuse ku mukyala bindeeba kubuulirira abantu ku mukwano nga totulaga gugwo gutukube lwaki otubeere perfect nga totulaga bwa perfect bwo babufumbo bulemye lwaki bannange temuwewummuzaako ne mutuvaako olaba ono yali akola ku leediyo nga yatunnyonnyola nga bwe yatunnyonnyola bebakwata omukyalo omukulukulu alinamu ne ku baana naye tebamulekaawo naawe bibangawo naawe bajja kulekaawo tekisoboka ekyo kufa kwe kulitwawula omwana wa bendi yawooma nzezirewa kiyeyo kibaluma yawooma ati abakula abagaba bannange Calvin bamutwala dda bwe kiba kyekyetaagisa ng'era ekyokuloga kyekiyamba lwaki bandekawo ddala kitegeeza olinganga ogamba nti abasajja eyo bwe kiba nga kyekitaasa babaloge bwe kiba kyekyetaaga okufuna omukyala lwaki ddala tebakuloga okitegedde obeere n'amakaago gwamanyi abaana b'abendi engeri gye bafumbamu wano ebibayambako okufumba bw'onaabyetegereza ojja kutegeera nti abantu biyita ekiro ddala ne kabaka yeetikka okitegeera tojja kwesiba ku musajja otuuke kumuliisa ku byenkwawa lwaki onyumirayo mu bwasengo tobanga olina omwana bw'abendi abikka nze teyogera na ku bya relationship omanyi anti ze fesi yange eyogera fesi yange eyogera okulaba nti olinayo omuntu ondabirawo era wemba sina era ondabirawo era wemba nzikiriza olabira ku fesi buli kimu olaba ndabisa maaso bwe nkubakubamu obufaananyi ngenda nti oba yasoza atya maaso gamyuseemu nga nkuba obufaananyi ki ekiyinza okumyula amaaso relationships kati ennaku zino zagenda wala ndoozi olaba ebigenda maaso ne gundi kituufu omusajja bw'aba si yakowaana bakazi gwe wali oweddeko mukazi we nga njogerako ate tumumanyi tetumumanyi naye wali oweddeko nga njogerako ate atali bulogo abantu bakazi bayisaamu eddoboozi ogenda okulaba akoze akavidiyo eriza mukukyala Kayanja
omusajja bw'aba si yakuwaana bakazi mwewummuzeeko nakugamba wano bajja kutala eipi buli lw'okwata akazindaalo oyogere n'omusajja by'alina okwogera relationship ebanfu okitegedde fe ababakwana fe ababagoba fe abalondoola abantu fe abakola obwenzi kati bwemba sivangayo kuba mukwano gwaffe eri bantu n'ovaayo ng'oli mukazi oba oneesibako bwesibe mba ngenda kukukozesa kyokubye nnyo ate nkulimbye bwe tunuulira abantu bonna tunuulira kuva ku betulaba mu limelight bebekulu tunuulira Bobi Wine tunuulira Chameleone tunuulira family zaabwe ddala abantu bano dirwe wali olabye nga bakyala baabwe bakuba abantu omukwano era kibebekulu kyekitera okuvaayo nti Zuwena akola ki bijjukire bulungi okitegedde omusajja yalina okukukulembeza gw'ogoberera bugoberezi omusajja yalina okulwana entalo z'omukazi omusajja bw'abanga n'entalo gwe ng'osirika ne bano abakyala b'omulembe guno abayingidde ne mu ntalo ezitali zaabwe nwanagana na mujjawo ate naawe ogyeyo engalabiyo mbakuba babiri ne mbasuulawo nze saagala mukazi ayingira mu ntalo zitali zize okitegedde ekyo kisinzira nkolagana gye mukolagana weeyingira ne mu relationship z'otamanya muyinza okuba mwabiteesaako nti maama tebayita okudifendinga omusajja kyekyo defendi y'owamaani mu nzikiza ne mutaala nti mu defending ne mu relationships z'atamanya kati kambabuulira ate kino omuntu omukulu tebamudifendinga ate era tebamuwakanira omuntu bw'aba atuuse emyaka egyerwanira entalo ze muleke that was the message I gave Frank Gashumba ne tebawuliriza nti omwana ono mwana mukulu leka yerwanira entalo ze bw'aba yeeyisiza bubi mu public leka bamugambeko nga ki ng'omwana toyingira mu ntalo kutabulatabula waliwo n'omwana waafuukira omuzadde omwana we bw'aba yakakyusa abasajja abasukka mu 5 mu maaso go nga naawe obamanyi oyo omwana aba yakwenkana dda fa nti tulina we tugambira nti omwana akula mwana omuwala akula ne yenkana gundi ne maama we ne yenkanya nnyina enki omwana omuwala akula ne yenkanya nnyina ki omwana bw'omanya nti akwenkanya enkima wakanira bitono kuba manya nti ono omuntu kati tukola ki twenkana gwe buli lw'obatandika okweyingiza mu nsonga ez'omuntu omukulu ng'okyamuyita omwana kweka okwonoona kwe mwonoonyeemu generation abasajja abagagga bali mu mayumba bakaaba amaziga lw'abaana naye nga Messi baagikolera wano naawe oyina omwana omutwala nga kabaka teryamugunjula olunaku lugenda kukeera nga byonna abalabye bamwevuma abikola ggwe ate ekyokubiri advise yange eri bamaama b'eggwanga ne bataata bw'omanyanga nti ozadde omwana omuwala kino nkikkaatiriza nnyo era nkyogera nnyo bannange muwase ku bakyala bw'oba owayawukanye ne maama we funa omukyala omulala akuze omwana oyo oleme kubeera omwana kumuyigiriza bulamu bwa singo oleme kutandika kuleeta basajja bakazi oleeta osomba ono n'oli ng'omwana omuwala alaba oba omulenzi tumanye bwe tuba tuyingidde obulamu obwa famire omanye nti omuguwa gwa famire ogwetaddemu ojja guvaamu ng'abaana bo bavudde ewaka kiruma nnyo era kimalamu nnyo omwana w'ensonyi taata bw'otandika okumwenaaliza omwana omuwala omwana wange yakula bwati ne bwati abaana baswala kifaananyi kiri taata anandaba atya bano bonna boolaba abaana abafuuse emisege ku intaneti kuno noonyereza background abaana ne batuuka okweyambula nga ne taata we akyali mulamu ne yeeyambula enswa zonna n'aziraga public buli kimu kyonna nga talinaamu wadde
ensonyi zonna nti taata anandaba ati simple because taata ye yamunaazanga bino byonna byakweka public byamukweka mu taata yabiraba dda bwe yalwalanga ng'akuze tatanga yajja omwana taata ye yamunnyonnyola bode changes ze nti ebyo si bisubi ebizze ku nkima nti bino si bizimba mabeere olabye obwo bwe muyita obwa singo bwe mweyagaliramu bwe bugenda okumenya abaana bammwe omwana ekimuswaza taata analaba atya ebifaananyi byange bino ensonyi z'abaana abawala si public taata aji taata analaba atya bino nti ekifaananyi kyayi kino bwe kinaatuuka ku bakadde bange bwe kinaatuuka ku taata wange netusooka tuba blockinga ku whatsapp awo wonna abaana bammwe tubeera nabo eno nga bali bwereere kubanga ffe tebalina kye batusonyiwalako bye twagala okulaba byebyo naye omwana omuwala asigalamu ensonyi ku lwa taata we bino bye mweteeka ku baana abawala mubanaaza n'otuuka n'okumulagira bwe bagenda ku nsiko simple because mwagala obwa singo bye bigenda okwonoona abaana bammwe eriyo yeyagalira kubeera singo by the way bw'oburekinga up n'omukazi omu tulina obukadde bw'abakazi bomeka wano mu Uganda lwaki woyingiza ofulumya oyinza okuleeta ngono tebikola noleeta omulala afumbeko nga tebikola omwana akuzibwa abantu aba bwe tunuulira abaana b'abasingo gye bagenze ngenda kuwa families bbiri kozi zino zikaabidde mu media Franka Gashumba tetumulengeza twogera ku biki ebyafuluma mu ka audio ng'abuulira mukwano gwe ffe tetumanyi tutebwe kaatutuukako naye wano era Franka Gashumba twamugamba nga lekerawo okuyingira mu ntalo z'omwana oyo kuba abantu abamu basonyiwala siyinza kugunjula mwana ate nga mukadde wa mudifendinze abantu abamu balina obulumi omwana leka tumugambeko buranka nti lwaki ositamira kitaawo kozi nze tekinkosa byenjagala okulaba abaana bammwe be mutuzaalidde batulaga obwereere naye lwaki ositamira kitaawo kozi bw'opositinga ebifaananyi bino abiraba kitaawo atuuke n'okugamba nti weekuba ttatu kabina okitegedde kyansonyi nnyo sitamira kitaawo naye ate ne tuddeyo ku kiri omwana yamumalamu ensonyi yamwenaaliza nga kyateegaana buli kimu kyonna n'akikola lwaki towasa mukazi kukuliza mwana mu byansonyi asigalemu ensonyi naye gwe ne muteekawo nnyo enjawukana ne maama w'abantu bano omwana n'omukuza ate kankubuulire toyinza kwawula mwana muwala na nnyina ne bw'onaamuteeka mu kkomera era bw'alyetegeerera n'atuuka emyaka egiva ewaka ajja kudda ewa nnyina kati mukola bya bwereere ebyo okitegedde abazadde abakazi nammwe omusajja bw'aba mwawukanye totandika kweyombekera kutandika kwekuliza baana bagenda kusinza amaanyi otuuka okuswalira mu kamera wano nga tolina kyogamba abantu nga maama Politinikoolo nti omwana yayingira ebibinja by'abaseegu ng'oliriddawa kubanga omwana atuuka ekiseera ng'akyalina mwana ne yenkanya n'ennyina enkima omwana wo abasajja ne batatuuka okukwagala nga bwe baagala n'omwana wo kuba si be bamuzaala okimanyi ekyo families ziri mu ssaga eno omwana nga bamulya n'ennyina abasajja bajja ng'ekibasikiriza ewuwo mwana naye ng'alina kusooka kukwana gwe okitegedde okubuuza ono si yamuzaala ono si taata we talina nawe kimukisiza wonna kati abazadde bali mu mbeera eyo lwaki bw'oba oyawukanye n'omuzadde w'omwana omwana ono ng'akyali muto tofunayo omuntu amukuza mubakuza nga muli basingo maaza mu buzigo n'atuuka emyaka egikwenkanya enkima ne mwawukanirawo ng'akulemeredde expectation n'engeri gy'alabamu ebintu efuuse y'emu naye omwana asigalamu ensonyi waliwo omusajja ewaka dadi waali ajja kunkuba eŋŋuumi okitegedde kati kiringa nze ŋŋamba nti neenaaliza omwana wange omuwala ne bwaba mu myaka 2
so shameful kimumalamu ensonyi ng'omwana naye wano watandikira okutegeera omwana omuwala ne bwe giba myaka 2 so shameful myaka 2 it is fine kyokka toyinza kunazaako omwana nga madamu ali eri afumba ow'emyaka 2 omuwala omwana omuwala process tunnyonnyole process omwana mwanaabira omwana ow'emyaka 2 abeera akyayambala ne pampa anti kankubuuze tunnyonnyole process omwana mwanaabira process omwana mwanaabira mu mwakikota mulowooza olina oyingizaayo eri olugalo banange bulire oyogedde ebisonyi yalabi ddala batukudde kati ekyo manyi abakyala abasinga bafuna infection ne ba doctors mu ddwaliro bagamba nti toteekayo olugalo lwansonga eri weekilininga wokka yensonga lwaki omuntu afuluma amazzi buli kiseera era ne bakugamba nti wegaba ga bbongo kiba bwe kiti bwe gaba gasereramu erutuku bwe gaba ga giraasi kiba bwe kiti so toyina kukwatayo eri kati ebyo mulimu we baatugoberanga mu lesoni z'abakyala tobanga ku kusomero abalezi bonna ne babagoba ne basigazaamu mu abawala era ku myaka 2 ng'olina omwana w'omuwala nga madamu ali bize mu nju alina ebirala byakola togaana munaaza omugyamu pampa n'omulongoosa omwana kaakuliremu ensonyi emyaka 2 omwana taata mwonoonye abaana nza ndi nkubuulira kyovola aba beeyambulira bulamu buli kimu wakiraba dda na kati internet omanya nti taata wagenda biraba omwana olina omwana omuwala ewaka wekka mbu okuza omwana oba agenda ewa ssengaawe kaagende naye akule n'omukyala ekituyamba n'abaana mulireko ko ewa ssengaawe amanye ebirala okitegedde bw'oba tolina bassenga oba mwana w'omuwala gy'asobola kukulira abaana mubalekere bannyaabwe oba wasa omukazi atwala omwana ono omuwala mu process y'ekiwala seba omwana myaka 4 aba atandise okuswala ate naye ate aba tannayiga kunaaba naye ati labayo myaka 4 aba atandise okuswala naye tannayiga kunaaba omwana okunaaba okutuufu omuwala ayigira ku myaka 10 saizi ya politinicol n'okunaaba kyetaagisa nnyo kyamaanyi era kipolitinicol ekyo ng'ate nnina okukiyigiriza okunaaba ne bode changes muke nti beeyonja bwe bati ate otya kati obutabo bwajja omwana omuteekerako Google n'omusimbula essimu n'omugawuliriza soma ajja kulabirako ebirala tewetaaga nnyo okwenyigiramu gwe ngata abaana bammwe ate ne mutukabirira amaziga ku intaneti bo bennyini babeeyonoonedde abaana babamazeemu ensonyi ebyo bye mweyombekeza nodda mu bwasingo mbw'orayizinga mwana muwala naye ng'ate oli musajja kyova olaba abaana bammwe babakunamidde ku intaneti misana ttoku takyalina kyakisa talina nsonyi zonna taata wamunaaza paka ku myaka 10 ebyensiko byonna gwe yabimunnyonnyola kati weebuuze omusajja omukulu otuuka otya okugamba nti oyo omwana namunaaza kati alina ne tatu kabina wagirabirawa kubanga tatu bajje kuba bakuze kati eyo yagirabirawa doza mbifaananyi by'abaana era bino byateeka ku mutima kati bwengamba nti omwana yakunamira kitaawe mba nkulimbye oba kale tolimbye okutwaliza omwana akunamidde kitaawe naye abo abaana bagenda okutambula n'ebisiraani ku nsi eno ate abazungu bolowooza bo tebabeerawo omulembe gukyuse this is the new modern world olabako ku intaneti noonya enkuza gye baabakuzaamu ne bakadde baabwe nkugambye omwana omuwala n'omulenzi ensonyi azifunaawe nze ensonyi omanyi wenzirina nti ekinudduzi kyaye kifuluma kitya maama n'akiraba ne taata era bw'alaba ekinudduzi esobola n'okuŋŋakaya kayanja gundi embazi bagikwata bwe bati bw'oba onaayasa olukulu okitegedde naye essaawa eno ebinudduzi byange ne bifuluma ekinswaza kiri kimu maama wange ayinza n'okunkyusa ekika
Omusudaani ono ddala ye yazaala omwana ono namugaba mu bambogo. Tatutiisa. Naga ab'embogo tebayinza kuba na mwasanjala ono mwana we Sudaani. Wera. Tatutiisa. Nze kubuulira. So kati mu mbeera eyo tunoonye engeri gye tuleyizinga abaana baffe nga tuli mu nkola ey'obufumbo. Abaana bonoonese nnyo essaawa eno cause single life. Akula takuyinaamu nsonyi, akula talina kyakutyamu. Alabye nga naawe vulugu gw'okolera ewaka leero oyingiza ono enkya oyingiza oli. Osigedde. Abatana bafuuka bazibu baakufuna. N'abantu abataddemu obuwanana bwa ssente okuba embaga era nabo baba. Kankubuuze, onaagamba otya omwana wo nti ddala fumbirwa ozunga mu basajja naye ng'ekituufu kyennyini naawe yakulabanga ng'ozunga mu bakazi. Kati onaamugamba otya? Olaba famire bwe zigoyinze rongo. Tokyalina sse yonna eri mwana cause example naawe z'olivi nga tezikola makulu. Ati omwana nga wamuyigiriza ssente nnyingi nnyo tewamulabya ku nnaku n'ekyo nakyo si kirungi. Amalala abaana mubataddemu amalala. Mwana tagambwako buli amugambako n'ojjayo engalabiyo. Yabasinga obunene. Kale embeera eyo abaana obutabayigiriza lyeyite. Atuuka ekiseera ng'anyoomoola ggwe ate ne mutukaabirira. Okitegedde bulungi? Naye nga nze mmanyi nti ne babawasizza era babalekawo. N'abawasizza era nabo balekawo. Naye nti era balala baddamu ne bafuna obufumbo. Maama onaafuna obufumbo emirundi emeka? Omukazi afumbirwa paka lwatuuka ku oyo omuntu we. Ng'ogenda ng'ofumbirwa nga bw'omuleka bw'ofumbirwa bw'omuleka. Leema teyafuna amuza n'anywera. Nati kati wali njagala nkuzeeko ewa Sitesha. Ajati Sitesha. Yafumbirwa abasajja bameka? Singa bana. Ate bona nga bambaga. Anti kankubuuze naye tetulina mbe twamugamba nti oyo totagala. Mwina mbe bwamugamba nti oyo totawaana. Sitesha bw'oba ovodde mu Nankani ate awolinyedde eddala gye gava. Nti obubigaana. Noddo sigala ogezaako. N'ekituufu ogendedde mu kitiibwa si byakawundo kafuko by'eddinisa. Okufumbirwa n'obwenzi kyanjawulo. Kivula yo oyogera mbaga nti abasajja baayanjulanga. Bwe tuba tetukwataganye era baddemu bamwanjule nti leero ndeese ono. Ogenda kwonoona abaana abakulaba bagambe nti ku Sande bajja kukola omukolo ne ku Sande. Agukole anti lwana afuna oyo gwe bakwatagana. Naye n'abakazi nabo balina okwetereeza. Maama gwe buli musajja yakulekawo mulimu abakazi alo. Bo be balekayo nga n'embaga tebajje be bakoledde. Naye n'abo gye bali. Naye bakuleseewo nga bakoledde embaga okaaba ki? At least yanjudde bufumbo buganye ekyo tukkiriziganya nakyo. Ne maama gwali kuwa boda, gwafuna ow'emmere, gwafuna owa sinema, gwafuna ow'emmotoka, abavitiiza abo tebabakubye bigo bitooke byebigwa. Otegeera embeera eyo. Naye mu kyonna tunoonye engeri gye tukuza abaana baffe mu layini entuufu. Okay. Tubiyingiriddewo nno program twakagiyingira president. Ekyo badde okimanyi? Bukyatwatandise. Eri tubadde ku Nankani kusooka tutereeza amaka. Tusooke tutereeza amaka oluvannyuma tumalireko ensonga kuba kati ennaku zino luli nga bw'onoba ng'ogenda wammwe. Kati bw'onoba ogenda ku kyeyo. So kati nga twagala tutunuleko mu nsonga z'abaana bankuba kyeyo. So kati njagala tugendeko mu nsonga z'abaana bankuba kyeyo. Minisita Okello bye yayogedde okuva ku lwedda bye bitrendinga ku social media. Nze omanyi we mpulira ebintu ebikutte ku bankuba kyeyo nzirukira eno. Kiki ky'oyinza okwogerako ku baana bali mu Saudi ababonaabona abaana abafa abatalina mwasirizi? So kyannaku nnyo nti gavumenti eno yalema okutegeera impact n'omulimu gw'abankuba kyeyo. Tugezezzaako okubannyonnyola tulina problem y'abantu bano abaalwana n'abatategeera trend eriwo olwaleero. Minisita Okello oliemu ye omulembe gwe bantu baali basobola okulima ne babaza emmere oba nga ne we balima weewali. Kyova olaba alifaalinga nti gwe atayagala genda ku kyeyo genda olime. Njagala kujjukiza minisita nti boogamba okulima ne we balima tebalinaawo. Ettaka ddene naye eryammwe. Uganda has a big land n'eryammwe. Omuntu gwe twogerako agenda okukola ekipakasi kye mu Oman, mu Saudi, mu UAE ye muntu atalina wadde akajiiko k'ettaka wano.
kati gwe bw'olifaalinga nti bwaba babonyaabonya nnyo togenda stories muzimanyi genda olime ebyapa wano ebisinga biri mannya g'abakulu abo bw'otuuka ewuwe ovuga n'ovuga ebyalo bisatu ogenda wa mukulu ki omu singa yatugambye nti nateekawo ettaka liirino nti buli ayagala okulima gye abantu b'oyogerako be batalina wadde akajiiko k'ettaka be bava mu families ennaku wano naye ate ekyeyo ne kibeera nga lyekkuba mwe basobola okuyita bakole ki beekulaakulanye abasajja bano bali disconnected from the reality bwe tubagamba nti bwe tuba twogera ku bunafu bw'embasiizi zino mutuwulirize tebafaayo yabadde so arrogant naye ng'ate omusente bwe ziba ziyingidde wano be basinga okupraisinga nti bankuba kyeyo bakoze kinene okuba nti kati be basinga sente mu bajeti ya Uganda bwe muba mumanyi sente muzaaniriza era ziyamba ku development y'eggwanga Uganda lwaki tewaliiwo plan waake eri bankuba kyeyo okitegedde reason being mwe mubeera so arrogant temukkiriza na kuwuliriza ddoboozi lino nzikiriza nti Bakadama waliwo abasiiwuuka empisa ne babanyiiza naye tulinawo abatuufu ababonaabona n'abalala abalina ebizibu ebyenjawulo ate era singa waliwo proper network eya monitoring singa tewali miranga gino ebibanyiiza abakulu binono bye bino kwe kumulaba nga avaayo nga yenna ali arrogant talinamu wadde ekisa wadde solution ku nsonga eno n'akugamba embassy teri mu ggwanga eryo ku welfare y'abantu okimanyi nti embassy eyina rebaata ki eyina office nga ya reba okimanyi nti embassy ya Uganda mu Saudi n'amawanga amalala zirina authority okwapuruvinga job orders zonna omulimu nga gunajja wano embassy yeyina okusooka okuguwa olukusa egwatestinga nti omulimu guno gukola ki gyeguli era ne balambuula ne companies zino ezigenda okuwa Abannayuganda emirimu eri ekyo bakkiriza nti be bakitwala bakkiriza nti omulimu gw'ofunidde ebweru be basooka okugulambuula naye bw'ogufunirako obuzibu bakugamba jangu olime kitegedde just because waliwo akasente wano akasooka bw'oba onaatwala omulimu ng'onaaguwa Bannayuganda olina okusasulira buli mutwe doola agaaga naye nze mu mutima gwange ngamba ne embassy ya Saudi erinamu obuzibu amateeka e Dubai gakola anti ankubuulire kino embassy ya Saudi erina obuzibu naye obunafu bwayo buva wano Uganda akulira embassies zino bw'aba asobola okwogera bw'atyo kikyagenda okuwuliriza ku embassy okitegedde bulungi ne bwe ndibadde ayogera mu Luganda ekitegeeza tebalina pulaani waaka yonna ku muntu kyagenda bweru yanditugambye minisita nti ekituufu kyennyini ebyemirimu ebyo tebitukwatako naye lwaki bwe mba nfunye omulimu ebweru nina okubasasula akasente ŋŋende ffe tubagamba ng'abantu bano boolaba ne tubagamba nga gavumenti ya Uganda nti measures eziriwo omuntu ng'agenda ebweru lwaki si ze zibeerawo omuntu ng'akomawo wano bannyinaffe bagenze mawanga g'Abawarabu n'afunirayo ebizibu n'ava n'ebizibu gye yandiyambiddwa n'ava n'ebizibu awali alina okumuyamba n'ava n'ebizibu nga tafunye justice mu nsi eyo n'adda wano abantu bagenze ebweru ne bakola emyaka mingi nga tebasasuddwa ne bakkirizibwa ne badda wano agenze bulungi nga gavumenti emulimbye nti emumanyi ng'ayise makubo gonna n'empapula zonna azikoze naye bw'atuuka ebweru n'afuna ebizibu lwaki basindika dda wano desiki ze ezimu nga ze tulaba wano nti eno ya leba eno ya interpol eno ya giso eno yaki eno y'embase eno ya foreign affairs eno ya internal affairs ze desiki ze twetaaga ku bisaawo eri Saudi at least desk ya embassy ng'eriwo okubuuza omuntu nti munnange mukama wa kusasudde tik toyinaamu bulwadde bwonna tik bino bye tubagamba okukola ekituufu kyennyini ebizibu weebiri n'ebibakwatako bano Bannayuganda abagenda ebweru ne bakola akasente ke baleeta wano kayingira direct mu ggwanga Uganda temwesibana ku makampani amakampani galina akasente ge kalyako ng'omuntu agenda ebweru ne gavumenti esigala emulyako paka lwalidda wano babajjaga emisolo bw'ozimba essomero bw'oweerera omwana
bw'ozimba akayumba waliwo Kadama gwe baguza seminti nga ye wa wansiko okitegedde infrastructures ze bataddewo buli agenda ebweru akulaakulanya ekyalo kye baali mu kasiisira maama amuzimbidde abaana basomera mu masomero amalungi bino byonna temulaba nti biyambyeko ku gavumenti ya Uganda tulina obusungu eri abakulu bano waliwo distance nene wakati waffe ab'amazima nabo bye balowooza yakyakeera okulowooza nti omuntu ajja kugenda wano alime abeere bulungi fene we tulimira tetulabawo batuula mu ofiisi zaabwe kubanga lwaki era bakugamba ebyo nti wano Uganda komawo akugamba ebyo abadde mu ofiisi bbanga ki kati gwe wobeeredde mu ofiisi emyaka kumpi gy'olina kati ffe tukolewa gwe tugambe nti wali mu gavumenti wagivaamu wakolamu emyaka 2 n'omulala taking opportunity naye omusajja ayogera yakabeera mu gavumenti bbanga ki nti munnaffe ffe tubagumiikiriza ebbanga ddene temuva mu bifo bino kwe kugenda ku kyeyo ne mutuyambe mukozese ofiisi zino minisita Okello olyemu mutuyambe mukozese ofiisi zino mutuyambe bannange tubalindiridde lwe muliva mu ofiisi ezi zino naffe abaasoma tutwale ku opportunity tufune ku mirimu muganye okuseguka tetubalwanisiza ne tugenze mitala w'amayanja tweyiye lwaki temutuyamba amalwaliro gano ge batujjanjamiramu emitala w'amayanja tetugeesiga nga bayinvesita bwe mubakkiriza ne bateeka wano amalwaliro ne gabeerawo nammwe mulina amaanyi ne ssente okubeera bayinvesita bakola amalwaliro mu mawanga gye tuwangaalira nga gasobola okutujjanjaba nga galina obwesigwa okimanyi nti olwaleero abaana baffe Saudi Arabia lwakutya genda mu malwaliro ne solution ntono nnyo kwata ssente ne bwe bagamba nti si za gavumenti bano abantu abamu abafunamu teeka eddwaliro Saudi nga liryo lyamugwira okitegedde nga Abasaudi bwe mugendayo mu bakoowole bajje bainvestinge wano naawe investinga mu bulamu mukiteekewo nti bannayuganda banajjanjabirwanga mu malwaliro gaffe gano era tekijja kuba kyabwereere kuba naage Saudi basasulayo ssente okitegedde naye abaana baffe mu malwaliro tebawulirizibwa n'ababajjanjaba oluzungu tebalumanyi bazitwala agenda mutugwe gumuluma n'olaba nga talina ekiwundu ku lubuto okitegedde kati okumalawo bino byonna kubanga emirimu tugyetaaga naye tetuwa abantu bano babi kyansi kubanga malwaliro gye batwalibwa tetusobola kulondoolayo lwaki tetuzimba agaffe oba lwaki tetukola agaffe Saudi nga mwe bajjanjabibwa okitegedde kyomugamba nti Uganda tesobola kukola ddwaliro ggwirwa mu Saudi abaana baffe abalwala ne badda wano ng'ate yandibadde ku mulimu ogw'okutya okugenda mu malwaliro gano okubajjanjaba batya bajjamu ensigo amalwaliro gabawa panado tegawuliriza bulwadde bubaluma gabagamba okooye gabawa mmere lwaki mmwe abafunye mulimu guno temuteeka ddwaliro Saudi ne liba mu mateeka nti omukozi yenna ajjanjabirwenga wano ku ssente za mukama we era nga bwe guli olwaleero nti ssente z'abakama bwabwe ze zibajjanjabira mu malwaliro g'Abasaudiya abaana baffe babafukuba eddagala effu buli agendayo yafa tebabafaako tebafena fair treatment okitegedde lwaki omuntu ddala yanditikkiddwa ng'ali mu kagaali okudda wano singa amalwaliro gaffe gandirinze keesi ezi zino ne ziggwa bino bye tugamba embase bo batuddamu arogantire eddwaliro ne limwekebejja ne bavunaana eddwaliro liri bakwata n'omusawo akubye bino bye tubagamba bye twagala tubagamba omwana lwaki ava mu ggwanga eririmu embase n'adda wano ng'alina omusaala gw'abanja deski gye mwanditadde ku kisaawe awe Saudi Arabia omwana waalinyira okudda yakufollowinga up oli ajje ng'agenda okukola exit mu mubuuze oli bulungi contract ogimazeeko nti ye oba nedda lwaki nti bosi akeera n'aleepinga Kadama n'amutikka ku nnyonyi n'ajja n'embuto nsi Bakadama bakantuukirira abambulabirira abaana b'Abawarabu musajja yangobye ewaka nazaala omwana omweru abaana balina abaana b'Abawarabu wano ne deski eno gye tubasaba nti embasi yaffe muwulirize knowledge eno mutukonsultinge muteeke deski ku bisaawe nga bwe mwazijjuza entebe airport
mubuuze omwana ng'aboodinga okumanya nti omwana ono nja kumuviolatinga naye bajja kumubuuza ku desiki wali nti bannange oli munnayuganda oddawako obadde ozze kukola naye otunuulira ku kisaawe Saudi nga aze ebibye waayita omulambuzi ne Kadama waayita bano abantu bagenda eyo ne bafuna ebizibu bingi. Lwaki tewabeerawo monitoring system desiki? Eno desiki ejja kuyamba n'abo abakolerayo effujjo amanye nti gavumenti ejja kumukwata ku kisaawe. Bwe tuba tunaalongoosa omulimu guno tuguteekemu. Kyova olaba Bakadama olwaleero babavuma babavuluga kubanga akimanyi muli balagajjavu n'amaanyi gammwe temugamanyi. Naye singa ku kisaawe Saudi waliwo desiki nti ava eno n'agenda munaayingira mu Saudi ku desiki wennyini wabuulizibwa ozza otya. Tuwe details zo ogenda wa ebyakuleesa obimanyi. Desiki yemu yeeyaniriza oyo aleeteddwa ku kisaawe okudda e Uganda oba amaze muno bbanga ki myezi 6 sente zo zikusasuliddwa nti nedda togenda tugende mu kooti boosi waako akuliyirire akuwe sente zo. Naye abantu bazze n'ebizibu wano ng'ate tebisobola kusolovingibwa wano olwo ne bafuuka bakkerere wano. Okitegedde kati omusawudi omanyi kyakola bwe bamala okukutegeera nti gwe bakuvayoletinze oba bakuleepinze oba olwadde oba tomazeeko contract ye ng'akulemeza mu system takuwa exit visa. Abaana abo bonna be mulaba ababeera ku deportation balina ebizibu ebyenjawulo naye tebisolovingibwa solution eringa yafuuke okudda wano. Oli agamba mukama wange yandeepinga nina olubuto simanyi bankuba bankola bwe bati bansibira mu ttooyi ebyo byonna nga tebikoleddwako. Ekyewuunyisa nti ababadde bakola ebintu bye bimu ababonyaabonyeza bannyinaffe babatikka butisi ne bazza e Uganda bo ne bafuna abakozi abalala. Naye ogenda okulaba nga mukozi ekintu kye kimu olw'okuba ye asobola okufuna obufunya baki abakozi. Embase yandibadde ebeerawo okulondoola bino ze desiki ze tubagamba. Gwe ozeeyo waka oli lubuto ozeeyo waka tebakusasudde. Lwaki ono omuwala bw'afuna omwaganya okufuna omukozi omulala pameti ye ey'okukozesa abakozi tugigoberere paka minisitule ya Labour egisazeemu mu nsi eyo. Pulogulemu eri ku bannayuganda e Saudi Arabia it is because tewaliwo followinga follow up teriiwo. Zino president zabeeranga nnyo mu maani naye ennaku zino zibadde zisiriikiridde mu maani. Kati kubuulidde luli Saudi Arabia ebizibu yali ebisobola ne kati abantu beeyongedde obungi ate nga tebongeddeeko capacity. Saudi Arabia erimu Uganda 5 ku 6 ne embassy eri mu kifo eki. Naye omuntu bakugamba nti bw'oba olina problemu yonna dduka ogende ku embassy. Tutunuulira omuntu atamanyi Luzungu atamanyi Luwarabu agenda kunnyonnyola atya amuvuga nti ntwala ku embassy yaffe gy'atamanyi nawe eri. Okitegedde? So embassy tesobola ku extendingibwa kubeera mu buli division ye Saudi Arabia office ezo ne zibeeramu. Muve wali we mwalowooleza nti embassy ziri strategically formed mu nsi ezo lwa Luwarabu. Omanyi Amini yateekayo embassy eyo kutunuulira nkolagana yaabwe mu bya ddiini Uganda naki ne Saudi Arabia. Kati awo Uganda yavaawo dda. Embassy yanditegedde speed Uganda kweddukira nti olwaleero embassy emirimu gy'eyina mu Saudi gya Bakadama na mirimu gy'abana Uganda. Kati tubuuze eddiini koza abagendayo olwodde baba bagiyize wano lwaki tebabenefitinga kubeerawo. Embassy eyo eri strategically kubeera eyo lwa ddiini naye be mutwalayo ba Aisha ba Mariam baba bagiyize be bakoledde ki? Temulaba nti ekiri importance gy'emirimu gye tufunayo olwaleero lwaki labor attaches temuzongera maanyi office teba strong kufuna okitegeera. Embassy teyina wadde emergency ka yonna. Omuntu wafuna ekizibu bakola nti embassy yamusindikidde emmotoka ngeririddawa baveeyo bantwale mu kkooti. Embassy teyina wadde call center nti tusobola okukubira Kadama tumulondoole. Essimu z'okubako z'abakozi ba embassy mudu gyalimu mwakukwatira abo omusanza alowooza ku bya mukwano bw'oba omusanza kuse waliwo ne waba tebaagala kumanya omukubira mu office hours n'atakwata.
ati kyenkubuulira bino Bakadama bye bayitamu embassy weeri naye terina formal working system. Kuba nze njagala ngambe nti ali kuno nga Kadama alina enamba y'embassy kwasobola okukubako. Enamba ezo z'abantu buntu era bw'ogikubako ng'ali mu Uganda teriiko. Kitegedde teriiko. Asobola n'okugamba nze ndi ku vacation ninda lwenzirireyo kuge mulala bwanzita leero bangambye okunzita amwana nze ndi ku vacation ninda emyezi 3 kitegedde mitima gyakaluba yechi alina okukolera ali ku vacation. Abakola ku embassy balinga abakola ejjannakyewa si mirimu gya gavumenti balinga abakola gye beewa. Kati kino kye kirina okuvaawo. Embassy ebeere ne plan work wabeerewo call centers. Twetaaga emergency systems nti omwana ali eri akoze atya. Mudda ku muceere nze ndaba emikolo egy'Abawarabu gyonna mubeerako. Lwaki omuwarabu akuyita nga awasisa muwala we obanga omwana asomye bulungi n'ogendayo naye ng'ate bwe tosobola kumuyita sisita wo tasobola kukuyita n'ogendayo nga bamubonyaabonya. Okitegedde abaana bano Bakadama lwaki olowooza bali against embassy ye Saudi Arabia nti omuwala bw'asobola okuyita embassy yonna ng'ayanjuza muwala we obanga yasomye bulungi ne bali omuceere nga Kadama tasobola kugiyita kutuula mu nsonga ze mu nnyumba y'emu. So kati omuceere gwe basinga obutayagala kufiirwa. Anti kyenkugamba Kadama yangubira n'angamba nze ambasada mujja muwa omuceere ogulimu omunnyo omungi. Bangambye nga buli omusajja gwe nakubira essimu ng'omuwarabu y'omu amuyisa olwaleero andeepinga n'atajja. Gwe naga nti bagenda kunzita n'agaana naye bano bwe bamuyise ku mukola ze lwaki mutegeera Abawarabu okusinga baganda bammwe. Okitegedde kati obusungu awo we buva. Abasajja bano mutwanukuza busungu naye naffe tujja kubaddamu mu busungu. Bwe muba muli violently bwe muba muli arrogant naffe tubirina. Njagala okujjukiza ba ministers offices mulimu zaffe. Mulina okutusaavinga n'ekisinga. Office ogituddemu oli awo obugumya ntebe olinga ogamba nti wagireeta mukwano nkujjukiza nti si gwasoosawo. Anytime wirukaamu n'abaana bo bali kigabanako nti yo faaza ali mu kifeeso naye yalemererwa okutuyamba. Ate kambabuulire nze olwaleero waliwo abaana bantuukirira nga baali bobote bazzukulu bobote nga be bali ku kyeyo. Tulina n'omwana gwe tuwaawo obwa Miss Kadama yali muzzukulu wobote muzzukulu wa Amini. Office ezo muzirimu naye mbabuulira mulemereddwa okuyamba bannayuganda naye temwetanda temwewala nnyo temulowooza nti mukoze kyamaanyi nnyo bazzukulu bammwe bajja kugenda eyo gye mutatereezezza. Mubadde mu office ezo ba minister ne mulemererwa okugattako ekintu kyonna ku ddoboozi ly'abannayuganda bakugamba embassy teyina call center, embassy teyina desk ku kisaawe nga tuvaayo, embassy ye Saudi teyina wadde eddwaliro lyesobola ogamba nti omunnayuganda ajjanjabire wano waali seefu, tekubira wadde boss essimu bw'ogiweereza complain eddamu n'eziweereza eno ng'ate bano bali Uganda ne tubikunnyonnyola n'ovaayo arogantire nti mukomeewo mulime. Omwana w'enkya ajja kulemererwa Uganda ng'ewoofiisi wagivaamu dda naye nga walina amaanyi gonna n'omukisa gwonna okutereeza sisitimu eno n'ogaana mwana wo naye ajja kubonaabona. Nze nalabako wano omu member of parliament ng'agamba omwana muganda oyo yafiiridde Saudi Nantaba yaliko minisita w'ettaka yaliko mu parliament. We used to go there ne twekalakasa tugamba mukole bino n'ayitawo buyisi. Naye enkya wa famire yo yajja okubeera mu kattu kano naye nga walina omukono gwonna ogugamba nti embassy ebeere n'obuyinza obwekolera ku nsonga zino. Embassy mawanga gye gali aga Uganda gye zipulizentinga zireme kuba za miceere zokka. Embassy buli wamu bazikomplainingako. India kebeere ya Kenya bambasada n'abakozi b'embassy tebawa bannayuganda kimala. Saudi bakaaba, eye Kenya bakugamba nayo bakaaba, India bannayuganda bakugamba bakaaba, tekyala makoti, tekyala ku mapolisi, bannayuganda babasibidde obwemage side ze India eyo bannayuganda be balwana naye nga embassy tekoze step neji. Nemu wano toyina w'osobola kutuukirira no accessing embassy.
ne bwogenda ku foreign affairs tebakuwa direct number nti zizino yogera n'embassy mukwasaganye ensonga eno. Oyogedde ku India waliwo omwana yansindikirira message mu inbox nangamba nti Adija ndiye ne India bansibo b'emyaka 15 babasiba naye ate tewalina nsonga nina gwe najjayo naye sina ssente zinkomyawo nina gwe najjayo wano twazunga ne family bagenda na ku Interpol ne bamumpeereza mikwano gya Interpol ne baga Kayanja tuyambeko wano omwana ne tumujjayo bamukwatira India ne bamusiba emyaka egi bwe bamwagala nja kumuleeta mu kamera ukitegeera naye n'abeera we bamusibidde omwaka ogusooka ne guggwako n'akwata ogwokubiri nga family egenda wano ku foreign affairs embassy tegendangayo mu kifo ekyo system za gavumenti naddala ez'embassy zaafa dda mirambo emeka wano nga gufiiridde Dubai ne tugenda ne family ku foreign affairs ne bakulaga nti ate guziikibwa nga family egambye teguziikibwa tezirina kye zikola za mikyere embassy za Uganda naye mbabuulira muli mu bifo ebyo mulemereddwa okubitereeza mulemereddwa okukola kye mulina okukola naye abaana bammwe bagenda okugabana ku bubi buno kubanga osobola okuba watereeza obukulamu bwo minisita oba omukozi yenna toligenda ku kyeyo naye tomanyi muzzukulu wo tomanyi muzzukulu wa muzzukulu wo toyinza kukolerera kika kiramba bali kubira nga ofiisi wagivaamu dda bakugaye nti bamutugire Saudi bamutugire India naye nga walina amaanyi agatereeza osobola kwogera bubi osobola kuvoola osobola kweraga bakomewo wano oli kigambo omwana wo nga ali miguwa okitegedde ekyo so kati president ofundikira n'abankuba kyeyo bagumya otya abaana bali bakuba kyeyo kyenjagala obbagamba tetuzikiza ddoboozi lyaffe paka nga litegeereddwa omuntu omutuufu tujja kubeesibako mu mbeera yonna paka nga mutegedde ki kye tubagamba twetaaga monitoring system twetaaga follow up system twetaaga omuntu wa complaining nga si wano kinsanyusa nnyo bwe nkubira embassy essimu neekola ku kyenjigambye neetanjuliza kampani yatwala muntu ngende ku kampani yatwala omuntu eri Uganda nga mwe muli Saudi Arabia ku ground kinyumira nnyo bwe tusaba konsola erep nga zikolebwa omuntu afudde mu Uganda wali lwaki temugenda ku ground onjuliza genda ku kampani ngeri Uganda nezimu kampani zavaawo dda this is a private business owandikira embassy ne kugamba noonya kampani nga kampani yaggalawo dda lwaki gavumenti teyempawalinga embassy zino ne zikola ku nsonga z'abana Uganda lwaki tuddira obulamu bw'abana Uganda tubukwasa abantu aba bulijjo muna Uganda agenze ebweru ongambye afuniddeyo obuzibu mbw ate ndabe kampani yamutwala kampani polisi kampani eri Saudi okitegedde kati mu mbeera eyo ffe tujja kulwanagana ne embassy paka ku muntu asembayo ezo ofiisi mujja kuziddukamu paka ku mujasa asembayo sibula abantu tuvana kale baganda bange mbaagaliza okubeera n'empisa ekisooka kye mbakubiriza bakadama nammwe munsobedde entalo zino tuzirwana naye tuzirwana ate mwe muli so violent ovuma buli omu yenna temulina gwe muwuliriza bannange fe okubeera ku saidi yammwe mubeere n'empisa n'abanamawulire abaali bayambye omuntu nakubako okugambo bwe guti bw'olaba oli tataddeyo sitole yo bw'oba tayogedde kyoyagala lwaki omuvuma ekintu kyaffe tukitunda empolampola lwe tujja funa justice ne teri muntu ajja bafunira justice nga muli bampisa bwe zityo gwe mwalabye ejjono bw'aba akoze kino abantu bonna muba respecting abantu bonna abatadde eddoboozi naddala abatava ku mulamu nze mbadde ku mulimu guno ova emyaka mingi tubadde nga muzi Dubai era nga nkola ki ngondaba kati byempiseemu bingi so baganda bange tuwe respecting ekyokubiri tubeere nnyo ku mulamwa empisa kikulu nnyo ng'ebigambo byoyogera obyogeza mpisa ndi bannange tubonaabona tebatuwabudde kuwummula twetaaga kutwongeza musaala amalwaliro tugatya batukolereyo agaffe twetaagayo desiki wano ng'etubuuzo baddala kuba bawalabu batusindiikiriza ku bisaawe ne batufulumya twetaagayo desiki ku kisaawe bannange ng'eddala era bacomplain era nezifollowinga bannange mutuyambe twetaaga call centers emergency car kwembase na accommodation naye mbiviyo egiri kwembase miyitirivu
oba beekolemu gundi obukulembeze tebarespectinga obukulembeze weebuli tebaburespectinga nze abatwala nze abakulira Bakadama bonna mulimu ababurespectinga naye mulimu abali violent oli bwe yagenda ebweru alowooza yafuuka ssenga bufumbo bwagaana ate oli ssenga batuwemudde agagambo okitegedde so mugondere obukulembeze bwammwe n'omukulembeze wammwe Calvin Kayanja ebirala byonna bigenda kugonjooka. Banaye katubasibule olunaku olwaleero tuli wamu nammwe abaana bali mu Saudi Arabia bali Qatar Oman buli wamu tubeere ng'otusindikirako ka message singa oba olina obuzibu ate tulabe butya bwe tuyinza okubeera nga tukuyamba tuyinza obutakuwa ssente naye oba oli awo eddoboozi lyaffe liyinza otutuukawa wekyetaagisa mwebale nnyo okundaba mwebale nnyo okusubscribinga bajjukiza nti Speed Express Tours and Travels company ekakasifu okubeeranga essaawa z'abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga baganda baffe aba Rest Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamaanyi mpozi ate n'aba Herbal Choices Pharmacy bakafulu mu kujjanjaba endwadde nga bakozesa eddagala lya Herbal bwe bateekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi yaze HK Media Hadija Kigozi mwera